naye kano kafaati kannyumidde. Mu butuufu olwali tategedde nti aboggoledde Kabiite we, naye yayimusa amaaso nga ku munne ko ye nti Kabiite kiki? Munne kwe kumuggyirayo omukuku gw'ebbaluwa. Amangu ago nga Flora amaze okugiyisaamu amaaso, kyokka nga tategedde bulungi Luzungu. Yamubuuza munne nti, kati ndowooza tewakyaliwo muziziko mu ssuubi lyaffe ery'okufumbiriganwa. Mu butuufu oluusi mbadde ntyamu mukazi wo. Wabula darling, kitalo nnyo. Ko Pawulo nti, kikulu nteekwa okugenda kati, ate sirina na ssente bulungi, ate empisa yaffe Ssemwandu ateekwa okukungubaga okumala omwaka mulamba. Ko Flora nti, ekyo nakyo si kibi, kijja kutuwa ebbanga nga tweteekateeka. Eby'okugenda kwo kangende mbikukolereko. Omukulu ajja kukuyamba, manyi akwagala nnyo. Era nange nandyagadde ngende naawe ng'omubaka wa college. Ebirowoozo byonna Pawulo yali abisembye, naye ekyo ekisembayo bw'atyo kwe kusala amagezi nti, darling, tetunoona ssente bwe tutyo, ezanga ate naawe ojje. Ssente zino tugenda kuzeetaaga nnyo nga nkomyewo okuva mu kuziika. Kino nakyo Flora yakiraba nga kyamagezi, era yakikkiriza. Kyeyava akwata ebbaluwa eyajja okubika n'agitwalira omukulu ng'ayagala amusaba ayambe Pawulo mu by'okugenda. Bwe yadda mu ofeesi yasanga omukulu alina omuntu gw'ayogera naye, era bwe yawuliriza eddoboozi nga lya registra. Omusajja ono Jones, registra, yali azaalibwa eyo mu South Wales. Yali amanyiddwa nnyo ng'omusaaze ennyo era ng'omwogeziyogezi, kyokka ng'ayogera Luvenge ate nga wa lugambo, era nga bw'akusanga ositamye ng'otuula butooze. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya 26, ate tusisinkane mu kitundu ekya 27.